Abantu ab'enjawulo beetabe mu kuziika Kapiteeni Haji Yasin Kikomeko nga muno mubaddemu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ng'aziikiddwa ku kyalo Uganda Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso. Ono abadde omusikale wa UPDF okuva mu mwaka gwa 1982 era omukulembeze Bakuli yafudde olunaku lw'eggulo wabula ng'okufa kwe kwajjidde mu kiseera ng'abadde n'ensonga z'ettaka ezibadde zimusuzza ku bunkenke era ng'ensonga zino zaalabikirako ne mu mawulire agataliiko nfuufu gye buvuddeko. Emmotoka ya UPDF yereese omulambo gwa Kapiteeni Kikomeko yafudde ekikutuko era nga kujiddeko abasikale ba UPDF abawerera ddala. Omu ku batabani be abadde alina okwogera ku lw'abaana alemeddwa okwogerera n'atulika n'akaaba olwakitaawo okufa mu ngeri ey'amangu. Kyangamba Osimulanko ng'ali mu kkooti okuggyako ng'alina oyo omwami amuviiriddeko okufa. Wabula waliwo omu ku baana asomoozezza abasirikale ng'agamba nti omugenzi aludde ng'alina ensonga z'ettaka ezimuwuuba wabula nga tebavaayo kumuyambako era nga kino kisaanudde abakungubazi ne balekanira waggulu. Kali babadde boogera timwogedde ku bulwadde bulwo wakati wa Haji Yasin. Katende n'akwata Haji Yasin n'amusiba mu kkomera emyaka 15. Ne bamusiba omwaka 15 kuleesa esse Haji Yasin. Obusiraamu bugamba singa nze nagiteeka ku Haji Yasin saalisikidde Haji Yasin nze mba mbusse. Ofa ku Haji Yasin kuyitidde ku Katende. Omukungubazi omukulu okuva magye g'eggwanga Kano Eric Mukasa akuutidde abakungubazi obutayogera bya njwanjwa ku nfa y'omugenzi wabula buli kimu bakikwase Allah. Ebisigadde tubirekeraani leka kujajinga bintu mu ngeri ejja kuleeta bizibu oba gy'otajja kukola ki. Kikomeko yakola omulimu gwe. Emikolo okuva eri abajaasi ba UPDF gyefuza ekifo okuva omulambo lwe gwatuusiddwa. Oluvannyuma lw'okusaala omugenzi atwaliddwa okuziikibwa era ng'abajaasi be bamusitudde okumutwala okuziikibwa. Bw'atuusiddwa abadde okuziika wakati mu Nnamungi w'omuntu abasirikale bakoze emikolo era ne bakuba amasasi mu bbanga emirundi 3. Kok! Sesi ya kwanza piga! Ya pili piga! Ya tatu piga! Oluvannyuma omukolo gw'okuziika gugenze mu maaso. Omugenzi abadde n'emyaka 57 ng'alese bannamwandu 2 n'abaana 14. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Ku lwa Boogedde TV ndikazaala bwana Patrick Mukasa Nansana Uganda. Sini afudde ne bamuteekawo gataliiko nfuufu bukeere ku nkya Katende akwate gureda asende ebintu bya Haji Yasin ekyo kirekedde gwe ne movement tuusa eri president wa Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.